Wetwogerera champion Ogudo yazzeeyo ku kyalo e Kawempe gye yava. Wabula nno si musanyufu era nkusaba omwerabireko. Agamba mwana nazeeyo nti tenagambe mwana naye neyanzeemu mwana wanwaniddeko akadaama forest agamba kunaba abangi banwaniddeko naye nga mwana ze nazeeyo agamba kubagala sakunakugaasa agamba mwana nazeeyo nti tenagambe mwana naye neyanzeemu mwana wanwaniddeko akadaama forest agamba kunaba abangi banwaniddeko naye nga mwana ze nazeeyo agamba kubagala sakunakugaasa. Kinajjukirwa nti olunaku lwabadde lwaggulo omukulu alienskin n'asalawo n'agamba nti ekimala champion Ogudo kwatamu ebibyo oddeyo e Kawempe. Bobenyini bakkiriza nti baaba omusajja okumwafoodinga kati. Ne boy kati azitowa. Enno kati beetisse 40 feet boy bagenda giwuliramu. Era wetwogerera omukulu champion Ogudo yazzeeyo e Kawempe, yazzeeyo mu ghetto naye ng'alabika si musanyufu mu katambi ako nga bw'okalabye, naye katusuubire nti omukulu alienskin ajja kwekubamu omutima, ajjukire wajjajja omwana ono era ajjukire nawa wamutuusizza, ayolekere amukimeyo Kawempe amukomyewo mu Fangon Forest, baddemu ate bakwasaganye endongo oba champion Ogudo addemu akwasaganye omulimu gwe ogwali gwamuweebwa ogw'okuggala kibanda. Jjukira obadde ku Jika Media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Toyerabira kutandinga on notification bell yo oterevu ojja kubanga gwe asooka okufuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga akalango wonna tokaskipinga kubanga eyingeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange. Kwatewo mu kigalo tere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza, temwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale mubeere bulungi, akuume atakumira mpeera, mweraba.